Emisango egyasinga okuleetebwa mu kakiiko akateekebwawo ssentebe w'ekibiina ki NRM okunoonyereza ssaako n'okulira okwemulugunya kw'abantu ab'enjawulo abawakanya ebyava mu kamyufu k'ekibiina kyabwe. Egisinga gyali gyekuusa ku balondesa okwekobana n'abamu ku baali bavuganya okuleetawo emivuyo mu kalulu kano. Kati mu buufu buno akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ki NRM Dr. Tango Doi agamba buli mulondesa yenna anaazuulibwa akakiiko kano nga yeenyigira mu mivuyo gyonna bwakukolebwako ng'amateeka bwe galagira. Not going to allow our CV and name be tarnished because of a village registrar or a parish registrar who messed up. I was not, and she was not, the commissioners were not in every village. Villagers did the right thing. If you pick the DRA forms and at sub-county you alter results, we shall take you on. Kyokka alumiriza abamu ku beesimbawo okwenyigira mu mivuyo gino gamba ng'okubba obululu n'okkuba abalonzi mu bifo eby'enjawulo nabo balina okwetonda. Some of the candidates who are praying, even petitioning, some of them who are winners, participated in the alterations. We must all repent where we did wrong. Ono era akubiriza abo abawanguddwa mu kakiiko okukkiriza okukolera awamu olw'obulungi bw'ekibiina kyabwe. That is the final quote with regards to primaries. If you are a member of parliament and your petition does not succeed, please go home and join the NRM fraternity to support the flag bearer. Kakiiko akabadde kawuliza okwemulugunya kuno olwaleero kawadde abantu ab'enjawulo ensala yaako okubadde n'ogwa munnamagye yagannyuka Henry Tumukunde ng'akakiiko kaakizudde nga bwe yagenda mu kibiina mu mateeka okwawukanako n'abamuwaabira bwe baali bategeeza nti yali yakivaamu. Akakiiko kaasanze nti mu kuregistaringa abantu omwaka ogwaggwa yaddamu n'ayingira ekibiina bulungi era nakwera ne kakakasa bendera gye yaweereddwa. Waliwo n'abalala abazze okunona ensala y'akakiiko kano ku misango gyabwe gye baaloopa. I want to thank the Almighty God for this victory. It's just a confirmation of what the people of Bujenje said on the 17th of July. Twawangula flaga ne tusanyuka nnyo naye essanyu lyaffe ne litawangaala nnyo ate ne batutwala mu mbuga oba mu kakiiko ka tribunal KNRM. Naye nebaza Katonda nti akakiiko kano mu butuufu kabadde ka mazima era katuwadde obwenkanya. Kyokka ne gye buli kati waliwo abavubuka abakyekalakaasa nga bawakanya ekyokusunsulibwa kw'abantu abamu abagenda okubakiikirira nga bagamba nti baava dda mu myaka gy'ekivubuka. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo, Spark TV.